All right. Thank you so much. My name, guys. I'm really happy, Simani. I'm really happy, but I'm happy. I don't know why I'm happy. I'm just happy. First of all, thank you so much, guys, for supporting Aromatic Entertainment. Secondly, kanyimbe mukali akayimba ka Epas akapya before starting the show. Guoma, bulamu wensi buoma, obulamu wensi buoma, yadde kalubanga lupia. Gwenafuna nze mupitu bamutwala ate mupitu. But thank you so much, guys. First of all, I want to thank you for supporting Aromatic Entertainment. That is first. Secondly, you njagala okubeebaza. Omanyi waliwo ebintu ebituukawo mu ggwanga ne kibaawo mbutuufu n'olaba love. N'olaba enjagala these people, how much they love you. These people, how much they support you. Nga you guys mukikola era nga mukikolera mu mutima ogwagala. Ekyengenda okwogerako olwaleero, many people have come in my inbox, and since it happened, banga Morris nga gwe tonnakyogerako, Morris nga temwe temunavaayo kwogera ku kino, Morris temunavaayo kwogera ku kino. I'm here to talk about it. But thank you so much. Ekiseera kyonna okubeera nga mwagala Aromatic Entertainment. Nti buli kintu ekituuka ku Aromatic Entertainment, first of all, you guys, you come out and show nti kibakwatako, nti kyamwe, nti we are family, we are one. Thank you so much for that great love. Ekyamazima, bantu bangi abakola movies, bantu bangi abazannya ebina Uganda, bantu bangi abakola bye tukola, naye nkakasa nabo batutya. Nkakasa nabo batya Aromatic Entertainment. Nkakasa nabo beebuuza Aromatic yo ekikola etya. But tetulina nnyo magic. It's because of you guys. Mwe mukikola. Thank you. I appreciate it. Thank you so much. Thank you. All right. Kakati, like yesterday, yesterday but one. That is Thursday. Today is Saturday, Friday, but Thursday. Social media yaguddemu ekintu oba. Ekyagiguddemu waliwo posts ziri bbiri ezayise ku social media platforms ez'enjawulo, moso ku Facebook. Omukyala Florence Nampijja yazze n'ateekayo post within 6 minutes, because oli yataddeyo anyway, eyakubye screenshot yakubye ng'eri yataddeyo ku 9 minutes then ne Baba Flow naye n'ateekayo ku nga kale zeesingako just 6 minutes. Naye ekirimu ky'okusinga nze guno mukwano gwa Baba Flow ne Baba Daya kikyenguyigidde mu kaseera akabaddewo. First and foremost, social media oba abantu fenna abali ku social media, ng'omuntu yenna basobola okkeera ku makya, abantu bonna. Naawe olina mukwano gwo, n'oli alina mukwano gwe, kiringa bw'onolaba mu relationship nti bano abantu baagalana, they are lovers, ne bakeera ku makya ne baawukana. Abantu abo singa baawukana, ng'ekibaawukanyizza omwami yayenze, omukyala n'amukwata nga yayenze, n'ojja n'obiteeka ku social media nti nze nkyaye mukyala wange lwa bwenzi.
abantu abali ku social media naye nga gwe oyina kyogamba nti no naye nze mukyaye mukyala wange ennaku zigenda kuba nga 2-3 tuddemu tukwatagane. Kati bw'obiteeka ku TikTok neyayagala edda break up eno ebeewo najja n'ayongera mu supu kati n'obiwulira bw'obiwulira gwe kennyini nawe ezibadde ennaku 3 zewawa patinawo noga nti after 3 days nze nja kuba mbyerabidde nga tuddamu bagenda bakongerako ekyokusatu ekyokuna ekyokutano ekyomukaaga ekyomusanvu paka ekyomwenda ogenda okulanga ennaku ezaali 3 oyingidde mu nnaku 15 oyingidde mu mwezi. Kati kyekiri ne mu social media kyekinera kyenyongedde okuyigiramu mu kuba abaddaaya ne baba flow nti nga abaagalana bonna nga ab'emikwano bonna ababadde for a long time temusobola kubulamu misunderstandings and real friendship era bwe boyina mukwano gwo nga temufunangako butakkaanya oba ne muyomba oba ne mwekuba oyo taba mukwano gwo. Mukwano gwo mulina ofunamu butakkaanya kubanga tosobola kuŋŋamba nti nomwe mutambulira ku bintu nti mwena mukkiriziganya ku buli omu kye muba musazeewo tekisoboka. Naye neebaza nnyo baba flow ne babaddaaya mbeebaza nnyo. One, bino ebintu byatandika okusaturatinga nti baba flow ne babaddaaya baawukanye nga bo tebazze mu media ne babagamba nti twawukanye era teriiyo post yonna teriiyo video yonna kuva ku nzida zino zombi nga zibagamba nti twawukanye teriiyo eyo video wabula social media mukola kyamaanyi nnyo okukuma omuliro mu ntalo eziba zibaddewo. Okimanyi mu social media mmwe okimanyi social media esobola onoonya ttaka nnyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya real estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba real estate eyateekebwateekebwa Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb Brand Pro Property Services bazikutte kannabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying, weekwate Brand Pro Property Services Limited ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Sisinkana Brand Pro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinyonyonto gye bigenda okugwa ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. Kutandika olutalo olutaliiwo social media esobola okutandika olutalo nga terubaddeewo ne lubaawo abantu abo ne baawukana n'okwawukana naye nga babadde tebaagala kwawuka social media. But you guys musobola otandika olutalo ne lubaawo. Anyway, today ku kyababaddaaya ne baba flow nti bo nga bba ababiri tewaliwo omu ku bo eyajja mu media n'agamba nti twawukanye. Wabula mmwe okay kasijja gamba mmwe wabula social media
yo ye yeeterawo ekyayo. Tya bano nno balabika tebakyakwatagana, bano nno balabika bali bwe bati, bano nno balabika ate olinga ayambadde olugoye lwa bbulu, ate oli ayambadde lwa pinki, ate nga bayambalanga bonna bayambalanga engoye za pinki. Kati olinga ayambadde akagatto ka brown, ate ono nga ayambadde keeru, luli bayambalanga bombi bweru. Kati ne mu social media nejjanga ng'ekizimba oba oli awo bwe yajjanga ng'ekizimba nabo ne batandika okuddamu emabega. Mama gwe okimanyi nti nno osobola okukola ekintu kyonna nga tolina intention yonna oba nga tolina negativity yonna. Social media yo nejja nekiteekamu negativity nekibaawo. Okay, my point here is nti social media bw'oba oyagala okuwangaala ku nsi kuno, social media weeri yajja tetukyagijjawo, naye gigende kitono. Kakati nekino ekyabaddewo Babadaya n'ateeka ku social media platform ye, ne Baba Flow naye n'ateeka ku social media platform ye mu kaseera ke kamu, mu ddakiika zesingako just 6 minutes. Kitegeeza nti Babadaya oba kale kitegeeza nti abantu bano ababiri either babadde mu kifo kimu ne bagamba nti no kati tuteekeyo, kati tupostinge, oba nga ba-communicatinze, kubanga ebigambo bye bawandiise bye bimu. Waliwo yabadde ambuuzizaako nti oba akawunti zaabwe ziri hacked. Ekyo sikimanyiiko nnyo era sijja kigendako nnyo kubanga simanyi butuufu bwakyo, wabula singa zabadde ziri hacked, abantu bano era either omu ku bo oba bombi baalize mu social media oba baalize ku Facebook oba because account bwebanga eri hacked nga Facebook yo ngeri hacked oba tokyagirinako access, but still they have other social media platforms. Baina Twitter, baina TikTok, baalize ne bagamba, you know what, my Facebook account was hacked. Naye tewali yayogedde, meaning they are back together. But if they are back together, nga kale ffe bwetwagala okiteekawo nti they are back together finally, ekibuzo kijja ne kigamba nti baali bayawukanyeeko ddi. Wakati gujja gamba nti no, yes they are back finally, they are back together. Bakubuuze twali twawukanyeeko ddi. Okitegeera? Kati kino by the way kino nja kirelatinga n'abagamba bulijjo nti aromatic gundi tekyamuzannyisa erabika yamugoba, ne gundi takyazannya balaka bamugoba, ne gundi takyazannya balaka bamugoba. Kati ate omuntu oyo y'omu gwe gwogamba aromatic gwe yagoba nti tekyamuzannyisa, nojja n'omulaba mu firimu eddako, for example ng'amaze firimu nga 3 nga tazannya. Kati for example kale katubale firimu eziri latest nga wakoma mulaba mu Damage, nga tomulabye mu Pressure, tomulabye mu Best Friend season 2, tomulabye mu Jealousy, tomulabye mu Connection. Ezo firimu sinnya
tomulabye mu best friend, tomulabye mu jealous, tomulabye mu connection, tomulabye mu pressure. Firimu nnya. Kati gwe n'okiteekawo nti gundi bamugoba mu aromatic takyazannya. Gwe lwaki oba olowooza nti bamugoba? Kati ate omuntu oyo gugamba nti no bamugoba, ate aromatic egenda okukola firimu eddako ng'ate mwali. Kati ebigambo byo oba obizaayo otya? Oba ontegeera nti ebintu ebimu, before we talk much oba before we say much, let's analyze first, oba let's get the information oba that from the source. Ontegedde nti gwe omuntu gwogamba nti bamugoba. Kati aromatic nze nabagamba nti aromatic esooka nabawa example ya script. Ne mbagamba nti no script basobola okuwandiika script. Ne bagamba nti no script eno ewandiikiddwa nga mulimu amaka ga Kiweewa. Kiweewa yalina abaana 3. Kuliko omwana omukulu wa myaka 2, kuliko omuto wa myaka 13, kuliko n'omulala wa myaka 4. Kakati nga tulinawo Kabengwa mu aromatic. Kabengwa nga alina emyaka 4. Kati kitegeeza ow'emyaka 4 talina waagwa ku bano, kubanga omuzeeyi gwe tulina wano azaala omwana ow'emyaka 2, tulinawo omuzeeyi wa myaka 5. Kati ow'emyaka 5 Kabengwa aba tagenda kuzannya, kuba Kabengwa wa 4 ate twagala wa 5. Ne mu baana bano abasatu tulinako omwana ow'emyaka 2, omwana ow'emyaka 13 n'omwana ow'emyaka 5. Kabengwa era talina waagwa. Kati kiregeeza eyo firimu eba emuwandudde, eyo firimu ng'etambula ng'evaawo. Nga bawoddamu bawandiika firimu endala, twetaaga omusajja omulungi, twetaaga omusajja omulungi alina ekiwago, alina kyo kitegeera. Kati ate nga ye Kabengwa musajja si wa kiwago, nti kale twetaagayo omusajja wa kiwago, alina ekifuba, alina bulips obulungi, alina amaaso, alina otuyindo twabalaalo, alina okutu, alina otuuso twa kitema, kala ya katakketakke, kati baba boogera ku nze, alina ekireve, baba boogera ku nze Morris, kitegeeza Morris gwe baba bagenda okuleeta. Okitegeera, twagala omuvubuka kala ya katakketakke, alina lovely eyes, alina otuyindo, alina otumwa, tulips tulungi, alina ekirevu, alina otuuso, alina ebisige bya namansasaana. Bw'omutunuulira olaba malayika, oyo aba Morris, kitegeeza yaba agenda okuzannya. Awo baba boogera ku Morris yaba agenda okuzannya mu firimu eyo. Okitegeera, Morris yabirina, yalina qualities ezo, Kabengwa tazirina. Kati Kabengwa wana aba avuddewo. Kati ne bawandika ne firimu endala era nga Kabengwa talina waagwa. Kati ate ne bawandika firimu ey'okuna nga Kabengwa mu firimu ze baagala, mu qualities ze baagala ez'omuntu, Kabengwa waagwa. Nabagamba okay, kati nabagamba nti Aromatic Entertainment weba ewandiika ewandiika ne casting omuntu okusinziira ku muntu kikyali, nti emala kutunuulira casting, emala kuwandiika firimu n'egimalayo. Firimu bweggwawo negamba nti kakati mu firimu eno tuwandiiseemu amaka ga gundi, twetaaga omuntu bwati ne bwati, oba muntegedde. Aromatic tewandiika nti ewandiise nti twetaaga omuvubuka oba omusajja wa myaka 5 ng'alina ekirevu kirimu envi. Aromatic tereeta muntu wa nvi ng'envi bataddemu nteeke.
obanga ekirevu kino nti twetaaga omusajja wa kirevu, tebagenda kuleeta musajja atalina kirevu nti bamusibeko ekirevu ne super glue. Nedda. Tebagenda gwa nti tuwandika twagala omusajja ow'envi ate baleete Morris bamukoleko make-up afuuke wanvi. Olw'okuba Romantic ezannya firimu nga ziri real, tukola real stories, we do real stories. Tosobola kuleeta musajja wa myaka 4 ate nga azaala omuwala wa myaka 3, tekiriiyo. Teri muntu azalira ku myaka 10. Teri muntu azalira ku myaka 10. Abata muzaala. Kitegeeza tugenda kufuna yeero omusajja ne bwa azannya ekyo nga mbutuufu omuntu ne bwaba mulaba ku screen nti ono yazaala ono kituufu nga asobola omuzaala. Aba muntegeera. So that's why sometimes nti gundi zitulimitinga. Omuzannyi mwe ne mulwawo mulaba leero mweno firimu ne mulwawo mulaba ne mu firimu ejja neddako ne mugaa nti baamugoba. Nedda eba script nga yetasaba oba nga script yetamu favoringa. Era script bwe jange mu favoringa, that's why mulaba ekyo. So okuddayo ku kiri ekyababa flow ne babaddaaya kyembadde mbagambako nti social media yesobola okweteerawo ekyayo. Ate ebiseera ebisinga mulimu abantu nga bo tebamanyi kwennyonnyolako. Nti ajja abagambe nti munnaaye kino kiri bwe kiti nti amunaye tekiri bwe kino bwe kiti munnaaye ekituufu ekyekino ne kino. Nedda, mulimu abatakisobola. Kyembasaba ekirala kati so baba flow ne babaddaaya wadde bavuddeyo ne bawandiika ebintu bino. Social media esobola okuba ng'olutalo luno bwe luba nga lwaliwo, kyesirinaako ssira nti lwaliwo oba lubaddewo, kubanga tewali yavaayo ku bo bombi najja n'agamba nti kino na kino nti era ffe twayawukana nti era tewali muntu ku midiya gwonna wonna babadde babatunuzaamu kamera mubadde muziraba. Teri muntu abadde akyogerako. Era tewali wogenda kukisanga, teri interview gyogenda kusanga, teri TikTok gyogenda kusanga, teri Facebook gyogenda kusanga ng'ekyogerako. Lwaki? Kubanga bo nga bba abantu babadde tebakyogerako. So kikyentegeeza nti babaddaaya ne baba flow bayinza okuba nga baali bafunamu obutakkaanya ng'abantu. Tewali batafuna butakkaanya. Nkugambye ne mu relationship omuntu gw'osula naye mbulire buli lunaku basiba bwawukana enkya n'eggulu, basiba bafuna misunderstandings. How about these? Because they are just friends. Nabo basobola okuba nga baali bafunamu obutakkaanya, naye ng'obutakkaanya obwo oba oli awo bwali busobola okugonjoolwa in a short period of time. Sigamba nti bwaliwo, nkugambye singa bwali nga bwaliwo oba oli awo bwali busobola okugonjoolwa within a short period of time. But social media nejja neerukumamu. Gwokimanyi omanyi bagamba nti Kabaka tatta. Abaganda tulina olugero olugamba nti Kabaka tatta naye abawuzi b'obunyama. Kabaka tatta naye abawuzi b'obunyama. Oba ontegeera. Olugero olwo lutegeeza nti nnyinza okuba nga nze nina boosi wange ne mmunyiiza because tebibulawo. Nsobola okukola omusango. Nsobola okukola omusango. Katugeze nampita Morris nti wangi jangu nkwetaaga. Kati bwampita oluusi nga mbadde nina bye mmaliriza. Nze yalijjidde mu ddakiika 3 nentuukira mu ddakiika 10. Kati nensangawo wano abagalagala oba babeeranga abagalagala naye kati sigereza ku Kabaka ngereza ku muntu. Kati nensangawo wano abayambi oba ba assistant ba mukama wange. Katugeze muyinza okuba mu secretary, muyinza okuba mu assistant boss, muyinza okuba mani bwe batyo nga weebali. Kati ye nannenya nangamba naye nakuyise mu ddakiika mbadde nkusuubira okutuuka no mu ddakiika 3 lwaki otuuse mu ddakiika 10? Namuga boss mbadde nina kye mmaliriza katono nti kale
kati aba yagamba kale secretary n'agamba oba kale gwe n'ofuluma. Secretary n'atandika omugamba naye boss naawa oyo kukunyooma bunyoomi. Biki byagamba byabadde akola byabadde tasobola kuleka najja n'akwata endinga. Bw'oli boss we asobola okujja n'akwata endinga. N'omulala waayongerezaako nti boss ojjukira ne Luli, ojjukira Luli wamuyita era nawe neyeekwasa ebintu n'ebimu, ojjukira ne Luli wamugamba agende egindi ebintu n'abireeta mu dakiika 10 nga yanobireetera mu dakiika 2. Kati bwe bagenda bamuteekamu ebigambo ebyo nga babimuteekamu abadde alina obusungu nga buli ku 5%. Bwe bamugenda nga bamupikamu ebigambo obusungu bweyongera bugenda bulinnya ku 20 ku 30 ku 25 26 50 90. Muba muli awo omusajja yabadde abivuddeko nga ddamu atuma omuntu mugende mumumpitire nga bajja bakuyita nga byabadde biwedde nga bajja bakuyita boss akuyita ng'ogendayo ogambye badde obimalira mu dakiika 10. Ebyo biki byobadde okola ebirala ojjukira ne Luli bano bapeperezi be babikomezaawo. Bwe babikomezaawo naye n'ahypinga nayo okitegeera n'ahypinga nafuna obusungu. At the end of the day eyabadde akusonyiye nga gamba you know what parking ebintu byogende either nga bagoba oba nga bakuwa ekibonerezo naye nga bakikuwadde lwaki yabadde abikuvuddeko naye bano abali around him be bayongedde omupika najjukira ne byali yeerabira. So that's why nkugamba nti kati ne social media bweri nti gwe olutalo musobola oddulwana ne muluva nako ne mubivaako. Kati oba oli awo pita oyita ku post kandi okulaba nga waliwo yayogedde ekintu naye ng'ekintu ekyo oluusi yakikola naye pati nawe yakikola naye mune mukyerabira oba mukwano gwe yakikola naye mune mukyerabira. Kati ono n'akizza kati bw'akizza nga nawe oddamu okirowoozaako naye omuntu ono so ogenda okola nga ate oddamu naawe onyiiga kati mu kunyiiga ng'ozza ne biri. So mbireese lwakuba nti nno waliwo kino ekya Baba Daya ne Baba Flo. Yes, I congratulate you, my sisters. My sister, they are my sisters. They are all good. They are all good. And we appreciate you. And ekyenjagala n'okulala okwebaza mu abantu nti buli ekikwatagana kwa Aromatic Entertainment muvaayo. Era by the way nga sinava ku kiri ekya fighting and misunderstandings and everywhere. Waliwo yataddeyo post n'agamba nti nno they have finally come back together after fighting for a long time. N'agamba nti nno they have finally nti Dana Nampijja and Florence Nampijja, they have finally come back together after fighting for a long period of time. Then in the comment section yolina jana abuuza nti fighting for what? Fighting for what? Babadde balwanira ki? Kati yataddeyo post n'agenda nga addamu comments ezibaddeko but yene ya fighting for what? Tagizeemu. Lwaki tagizeemu? Kubanga badde talina answer yakyo. Fighting for what? And who told you they were fighting? Ebibuuzo bingi ne answer ki? Ebibuuzo bingi na answer ntono. Nenga, thank you so much. Thank you so much for watching Maurice Jordan's K Media. My name is Maurice Jordan's Kawesa. Straight at Aromatic Entertainment. Nyongera kubajjukiza nti no show ya feno ewagiddwa banafe aba legit recruitment agents, batwala abantu ebweru. So nolwekyo bw'obanga olina muganda wo, olina muto wo, olina sister wo, olina brother wo nga Uganda biganye agezezaako biganye osobola okubeera nga ate omutwala ebweru, osobola okubeera mumulete ku legit tubeere nga tumutwala ebweru ate twaguddewo
tufunyireyo branch empya wano Kajjansi. So abantu be Kajjansi, abantu be Seguku Katale, Kitende, Ntebe mubadde mutawanyizibwa okujja Emutundwe. So kati twabasemberezaawo office genda obeere nga ate osobola kubeera nga ate wenyumiriza mu ekyo. Tuwagira bannaffe ba Home Heaven. It's Airbnb eri Muyenga. Ina 3 bedrooms, buli kimu kibane Airbnb, buli kimu kibaamu. Nyongera okubajjukiza nti ku Airbnb oli bagamba nti nonanga Airbnb buli kimu kibaamu, buli kimu okisanga, mubaamu ekitanda, mubaamu mufaliso, mubaamu obuliri, like entebe, dining, DSTV, Wi-Fi, buli kimu okisanga mu just gwe kyoleeta kimu kyokka ntebe. Ate eno Airbnb ekyenjawulo ekigiriko Home Heaven nti eyina ne Wi-Fi ya bwerere weeri, so bw'otuukamu just connecting ku Wi-Fi, DSTV weeri, buli kimu ekiri. So just gwe twaleeta tulo otwo nangoye, ebirala byonna obisangamu. Ate gye bujja mu maaso awo tugenda teekamu n'engoye, nga n'engoye ozisangamu, kitegeeza ng'oleeta tulo. Home Heaven tusanga wali Muyenga. Jangu tusobola okupangisa mu abaagala okujja nvudde bweru, nyinaawo njagala kuwummulirako wantu wa sirifu, jangu osobola okuwummulirako ennaku zonna z'oyagala, ate nga sente ntono nnyo ddala. Ate nga erina view ya Lake Victoria yonna, erina view ya Luzira yonna, erina view ya Muyenga yonna. So it's a very nice place. Number z'essimu 0758 05 3439 okubira nze kennyini, oba enamba ya manager naye abeerawo nze bwe mba nga ndi eno mu firimu mu kuzannya, manager abeerawo 24/7 naye enamba ngenda gibawa osobola okubeera nga ate weetuukirayo. Eri 0774 11 448 enamba ya manager. Ate akalango ngenda kuba nga kayisaawo ogenda kubeera nga okalaba. Tuwagidde bannaffe aba Mama Interior bali ku Arua Park. Genda naawe osobola okubeera nga weefunira kibedi cover, weefunira akatimba, weefunira toilet racks, weefunira buli kimu ekirungi gwe kyomanyi. Ate nga ne furniture twataddemu, osobola okufuna ekitanda, osobola okufuna omufaliso, osobola okufuna cushions obulungi, essuuka ennungi eza cotton. Mama Interior azina ali ku Arua Park, oba akalango kabadde kakayitawo awo, kopamu ennamba, genda Mama asobola okubeera nga ate akuwa ekintu ekirungi nnyo. Tuwagiddwa bannaffe aba Brand Pro Properties atusange wali Ezana roundabout awo kumpi ne Muguluma Arcade wetusangibwa, oba enamba zaffe muziyitawo awo. Brand Pro Properties tukola ki? Tuddaabiriza ennyumba. Gwe ng'olina ennyumba ebadde yakwata binnabu byo something, tusobola okugiddaabiriza. Tulina plot okuviira ddala ku $2 n'okweyongerayo waggulu around the country. Gwe wonna ekifo gw'osonga busonzi n'ogamba nze njagala mu kifo bwe kiti, buli kifo tulinamu poloti. Yes, Brand Pro Properties. Ate era tusobola n'okubeera nga ate tukutwala waliwo estate yaffe yaguddwawo ku Seguku Katale kumpi n'ekkubo wennyini. Plots we ziri kumpi ku kkubo, ziri ku kkubo kwennyini, chorus ali ku kkubo wennyini. Oba oyina view ya Lake Victoria eri wansi oba ogiraba, ploti eri kasozi bulungi nnyo bweti. Yes, so estate eyo nayo yaguddwawo 5 ku 10 $3 million. Ate gwe ng'osemberedde kkubo, then gwali waggulu ku kkubo $1,15,000 nawe tuba tukolako. Ate era tuwagiddwa bannaffe aba Morris Fashions fe tulina engatto okuva ku ngatto y'omwana omuto paka ku ngatto y'omuntu omukulu. Yoyo sijja gyogerera nnyo, mwebalire ddala abasobodde okumpagira. Morris Airport Pickup nayo weeri, abava ebweru ng'oyagala kukuvugako kutwala waka nga Morris yakuvuga, nze kennyini nga nze nkuvuga, Morris nga yakuvuga nkuvuga n'enkutuuse waka nkutuusa bulungi nnyo. Abampagidde, thank you so much. Ate nammwe abakyampagira, I'm waiting for you. Then era tuwagidde bannaffe aba Morris Surprises. Jangu okole surprise ne Morris Jordan's Kawesa. I surprise your loved ones. Oyina mwagalwa, oyina mukyala, mwami, senga, taata, mujjawo, ng'oyagala kumusurprisinga ne Morris Surprises. Era nze kennyini enamba okubira nze nembeera nga nte nsobola okumukutuusaako. Tuwagiddwa bannaffe aba Nikani Resort Hotel. Nikani yakoze ekyenjawulo ku mulundi guno. Nikani Resort Hotel yakoze ekyenjawulo. Kyanjawulo ki? Nti mu kisiibo muno nabagamba, nsooka okubuuza akabasiraamu mwenna mu kisiibo kya ya Allah ekisinga ebbeeyi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kusiiba Ramadan. Empagi y'obusiraamu mbasaba mugikwate n'obwegendereza,
tokola mazambi gonna mu mwezi gwa Ramadan, beera musajja w'amaanyi, beera mukyala w'amaanyi, osobola okubeera nga ate otambuza empagi y'obusiraamu. Nikano Resort Hotel yateekawo n'egamba nti nno abantu mumanyi okubeera nga ate oli eyo futari akutawaanya okufumba, oluusi okola from morning to evening, n'omukyala akola from morning to evening. So Nikano yagamba nedda abantu bano nina okubasiibulula, so buli kawungeezi tubeera n'okusiibulula. So n'olwekyo Janko Nikano Hotel tufumba futari omulungi buli lunaku, tugenda kufumba futari paka ekisibo lwekinaggwako. Yes, so Janko Nikano Resort Hotel eri wano Erweza. So abantu b'Entebbe, Kajjansi, Kitende, Bunamuwaya, abantu b'Ekitebi, mwenna abali around yawo, Seguku, Katale, mwenna mujje musibulukukire ku Nikano. Ate nga package ya $4.4 gyokka ofuna futali omulungi, ka juice, ga fruits, emmere, buli kimu kibaawo. So Morris Jordan Kawesa, Straight Outta Aromatic Entertainment, thank you so much for watching me. Yes, kati wetuddayo eri kuba badaya njogera okuba mbagambye mbebaza okubeera nga mwagala Aromatic Entertainment, era nga buli ekituuka ku Aromatic mana mbebaza kuba waliwo ekiseera we babbira ebyuma byaffe, oba mujjukira that was 20 something 2020 over 2020 over 2019 around there, babba ebyuma, bamenya offices zaffe ne babba ebyuma, babba cameras ne babba buli kimu kye tukozesa okushootinga, ne bakibba office bagireka nkalu, ne babba ne documents zaffe ezimu babireka bikalu. Naye you guys stood up with us, ne mutulaga nti no mubeerawo, banayitu bebaza mwe balinyume bali ddala kwagala Aromatic Entertainment. Mwatuteerawo omubiri, mwayiwawo omubiri, ne mwogera bingi paka kati ne mututeeka mu ssaala, era essaala zammwe zakola ne tufuna ebyuma ebirala. Thank you so much, we appreciate you. Ate n'ensonga eno bwe yaguddewo yababaddaaya ne baba flow, era ne mujja ne mulaga nti muyina essanyu ly'amaanyi nnyo okubeera nga relationship eno ezzeewo. Naye kati nze kyenjagala okubasaba nti bwe mbanga temwagala bintu bino biwanvuwe nnyo, bwe mulaba nga kale ne bwe kibatta mu movie industry nga kiri oba ne mu music industry, bwe mulaba nga waliwo katugeze abayimbi abafunyeemuko obutakkaanya obwo temubupika nnyo temubupika nnyo n'okuza byemabega, kuba buli lwe mupika obutakkaanya obwo abantu bano mwongera kubaawula, mwongera kubasembezaayo buli mubupika. Naye singa obutakkaanya buno bubaawo mmwe social media ne mwefuula abatabulaba, bwe buba buli wano bujja kusigala wano, after a few moments bajja kuddamu babeere bonna. But mmwe buli lwe mubupika ne mubupika muba mwongera kwawula. Kati eno love bwebanga yazzeewo, these people have got back together, they are together finally. Kakati mwongere kupika, mwongere kufunza, mwongere kupika love, mupike love. Bwebanga ebadde tebaddeyo, mbagambye bweba ng'ekituufu ng'ebadde teriiwo, kati mwongere gipika eddewo. Okitegedde? I love you so much. Oba oliawo ne baba flow ne baba daya, never know, bayinza okusiima ne bagamba nti katukyaleko ku channel ya Morris Jordan Kawesa twogereko n'abantu. Why not? Bwe banaaba basazeewo okujja okukyala twogereko nabo, Mukama Katonda ajja kuba asiimye inshallah. Mama Maria ajja kuba asiimye. Naye nga mbagala nnyo. Thank you so much. Nkala kutumirako bannaffe abali mu Arab countries mwenna mbatumirako nnyo, era nebaza Mukama Katonda okubeera nga mu mizairo zino ezibaddewo tetufunyeyo cases nti Munnayuganda yafudde, Munnayuganda yamenyese okugulu, Munnayuganda yakoze bwati. Nsaba ya Allah subhanahu wa ta'ala yongere otukuumiraawo, ate mwebale kulaba jerase. Mwebale kulaba jerase. Thank you so much. Mwagadde nnyo Chris, mwagadde nnyo Anna, mwagadde nnyo Kalema, mwagadde nnyo Sandra, Shakira. Thank you so much. I appreciate you guys. Mwebale nnyo, mwebale ddala kwagala bintu bya Aromatic Entertainment. Mwebale kulaba best friend. Dero abadafu say something ekirala, but we appreciate to God. Thank you so much. Morris Jordan Kawesa, Straight Outta Aromatic Entertainment. Go wenna ayagala kubeera nga okola obulango ku Morris Jordan Media, enamba yeyo gyenteekawo wansi. Ayagala okukola surprises, enamba yeyo gyenteekawo wansi. Osobola okuntuukirira oba mu inbox oba ng'onkubidde direct nga Morris njagala kunkolera kalango bwe kati ne bwe kati. Tuba tukola fenna. Why not? Nze Morris ate gwe muwagizi waffe. I love you so much. Have a blessed night. Bye bye.